Dr. Tiamale balamusizaako mwenna abaagala Katonda ndine Pastor Museveni once again mwatulabako ffenne mabegako era ampiso olwali tulina ensonga zetugenda okwogerako. Ensonga zetugenda okwogerako Prophet ELvis MBONYE launch of 12 weeks of evangelism katutandika Saturday November 2nd 2024 abana bagenda kuba bagenda mu masaza abaagala Katonda nga bali mu kusika emyoyo okuva mu geyeena kiyingira obwakabaka bwatukula musiza taata. Amina. Balamusaako mu linnya lya Mukama Yesu. Amina. Abatugoberera bulijjo Katonda yebale kuku. Amina. Buli bulungi ne bulungi nnyo. Prophet ELvis MBONYE ebyaddala musajja wa Katonda. Katonda yamutuma azaalagula ebintu ate nga bituukirira. Amina. Mu ggwanga lya Uganda n'amawanga amalala. Amina. Omusajja ono Katonda yamuyita ate alina okwagala. Amina. Kati afulumye kanisa community outreach evangelism 12 weeks of evangelism tuzitongoza lwa mukaaga luno. Atwogera ku lunaku olw'enkya. Olunaku olw'enkya kyekigenda okubeera exactly olunaku olw'enkya nabbi wa Mukama agenda okuba nga atongoza ennaku 12 ez'enjiri naye agenda kikola mu ngeri y'enjawulo kubanga alina families 5 ezirimu abalema abatalaba abatawulira abantu abateesobola agenda okuba nga abawa charity okugabira abantu okwambala ebyokulya Bigambo omusajja alina omutima gwa Katonda nga Bayibuli bwetugamba Matayo 25:35 bwe nali sina kyakulya mwampe ekyokulya bwe nali sina kyakwambala mwanyambaza bwe nali mukomera mwanja ne munnambula. Kati ebyo Prophet ELvis agenda okuba nga akola ne ministry yonna okumala weeks 12 eggwanga teligenda sigala tugenda kubeera luyiwa olunaku olw'enkya kubenkya lero lumu enkya 2 kulw'omukaaga 2 November abamu bagenda kuba bagenambole mu masaza nga Prophet ELvis MBONYE ali mu kugaba ali mu kuweereza kutongoza enjiri yawo 12 n'okugabira abantu baffe Mukama batonze naye nga bali wansi mu kiwonvu beta kuyambibwa kugenda kubeera luyiwa. Tugenda kubeera Zoe Grounds Plot 47 Kigolweza wali ku Entebbe Express Highway. Ekitegeeza nti omuntu asobola okuyita sayidi za wano wali ekibuye n'ayita Salama Road bulungi nnyo n'ajja n'ayita ku natuuka wano ku Lukulungo egenda wali bayitawo waliwo enkulungo ge bagende wa Shiba naddeeri oba okuyita ku Kyebusaabala era abaatuuka ekiko kuba bano bwe ndabawo Zoe Grounds Plot 47 Kigo alongo Entebbe Express Highway. Oyo ayagadde okujja ng'ayagadde kuba bukubi kasimu egese nga akalubiriziddwa ayinza kukola atya? Enamba yiyo gye basomere 077 gwe wenna ayagala okujja ku the launch of 12 weeks of evangelism ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'Ekumi wali ku Zoe Grounds Plot 47 Kigolweza osobola okuba ku 078 tusuubire ki okusabira abalwadde. Prophet nga tanasabira abalwadde agenda sooka kubaako kyateeka ku mmeeza abatatambula abalema abatawulira abatwogera tebeesobola nga tanakusabira charity obeereko n'ekyokulya kubanga mu Bayibuli mu nsi mulimu omwavu naye omwavu oyo ffe tumujja mu kimukaba bayambe ffe tumujja wansi era Bayibuli egamba ayamba abanaku abaawola Katonda. So Katonda akuwa omukisa abalwadde bagenda kusabirwa kuyimba kusinza kutendereza kwa amaanyi ne Prophet ELvis MBONYE the prophet to the nations. Dr. Tiamale nze kenyini ngenda kubeerayo mumanyi ndi musajja wa Benz Mercedes ngenda kubeerayo era ngenda kubanga Mbalaga live kibe kigenda okubeerayo mugenda kubeera ku social media pages zange mu Facebook mu YouTube olongoto Facebook ogenda kulaba buli kimu kigenda mu maaso ate ne 12 weeks zino nzirimu. So nebaza mwe nabona abantu kibira bayandemo bwesige bane kwesikwagala nnyo ndeta kujjako newuweeyo nkulabeko tukwaniriza naye tusooke wa Prophet ELvis tulyoke tusitukirire eri ebuliro mu linnya erya Yesu. Amina. Enjiri egenda kubuulirwa mu maanyi tetuli kugaba charity yokka naye ekigambo kya Katonda atanalokoka Yesu anaatera okudda. Amina.